Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo osubscribinge. Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo omulundi gumu onyigeeko all Endobeso ku Beat FM twekumireko tuseguka. Hello. Sebo. Wanji Sebo. Nze bampita Mukunja wa Beat FM program sisimuka wano kumacha. Mkulu Mukunja. Webale kunkubirako. Nkale Sebo. Kakati ine ensonga ze nabadde njagala onyambe. Aha. Nina Omuwala. Aha. Omuwala oyo namwagalako. Sijaga nti kati mbadde nkyamwagala wabula namwagalako. Emirundi ng'ebiri. Aha. Naye omuwala oyo kati n'agenda abula ebbanga lisondooza lya myezi nga 4. Myezi 4 kati mba ndi awo nga ndaba akuba essimu nga ngikwata. Ngamba ndi eno nagenda ndi Olubutto. Ngamba wakenda oli Olubutto. Aha. Nze amanya oba mu kubeera naye namufunisa Olubutto sina kimanyi. Tina nange bwomanyi nali nkyalimu kokale ngero omusajja bwoba akamwagala. Nengamba oba oli awo kale akumewo ng'egye nabadde sinabafuna nnyo muwala mulala nengamba akumewo njira njozayozaamu nga bw'obimanyi naawe oli musajja. Ebyammwe sibimanyi eby'okwozayozaamu ebyo. Omanyi munange ebyekisajja naye mukubira amasimu atagamba simanya ndi wala ina budde nyinza obutasobola kulaba bwe tukola appointment disappointinga ate yayongera kumpiika sente. Ate yongera kumpiika ki? Ayongera kumpiika sente ngamba nsindikira sente nze ndi Olubutto bwe mugamba gye tulabagane ngamba simanya ate ali wala kwegamba ebintu bye ndi awo. Ebintu byokugamba ndi awo kati kyenjagala osooka okumanya obanga alinayo omusajja mulala yamufunisa Olubutto nga ayagala muwe obuyambi nga n'oli bwamuwa. Kale kugamba kati simanyi kubanga simanyi kitufuze mu kwegatta naye saategeera oba kitufu yafuna Olubutto ate bwe mugamba mulaba ngamba ali wala kati kyembadde nsaba okunnyamba. Mate njagala mbutufu manyi wadala Olubutto olwo lwange obanga alina musajja amufunisa Olubutto nga ayagala buyambi muwe n'oli amuwe oba tali Olubutto nga nimba kuba omuntu atayagala kumulabako. Gwona ayagala okwogerako naye? Sagala kwogera na muwala ono mu butuufu njagala kumanya bumanyi mazima mbadde sagala mpulira ku ddoboozi lyange. Kale beerako ku ssimu tovaako. Okay. Wanji. How are you? Wanji? Nkoyogerera wansi. Njogerera wansi? Tompulira? Nkuwulira. Ogamba otya mukwano? Hey, watusobola kuntwala kuba kimpereza. Bannange. Yes, nkigambangako. Mbadde manyi tojja kuntegeera engeri gye nkozesezza landline. Kale sisobola. Tewalya kanze. Gye wayitako sobola butategeera yakakubeera omanya kaali kasaliraano wadde baakaziba nga waneeno. Olimba. Kakati tukoze tutya? Tutyoba. Anti kakati gw'obadde oŋŋamba mbu olwaleero tunaalya ffenna ekyemisana. Yes, leero ekyemisana kiri ku ggwe. Kati nga tonnantegeera. Kyogamba sikumanyi. Ontegedde nzaani? Nkutegedde. Anti nzaani? Nkutegedde kyogamba nyinza obutakumanya. Ontegedde otya? Sha
ekubuli wali oyise mu kyo gaalinza okubulira naye babaalizibeera ogamba wano we nayitanga kubo litya sina kutegeera kasa nze nkutegedde anti gobadde ogamba kubo litya sina kutegeera kyokka mwana gwe nno ate kale yali kiki tonnantegeera kyokka weebuzaabuza sikwebuzaabuza ekintu kiwali oliddeko oyinza okyerabira tesiti yakyo abamu babyerabira tusobola byerabira kati we tunaava ku lanki nga tugenda gye tugenda ate onaaba otyayo ngawwa kati tugenda ngawwa nagambye lanki leero ngamba bwe tuva ku lanki nga tugenda ngawwa woyagala kale tewali buzibu tujja genda ku lanki bwe tunaavaayo tunoonye we tudda naye we tuba tuvaayo ku lanki ompaayo ku ssente ate ezaaki transport nja ku dropping tofaayo nedda nsaagala on dropping nga mmeka ntono ng'etaano that is more money naye ezo sente nnyingi engeri gye mbandiddemu kala nkiba saagala nakuyingirira nnyo naye ng'ate oli lubuto omuntu lubuto lubuto olwani nze nze nkumanya oli lubuto maama wendubeera sirugisaamu kikwaso wakiri sina obutwa maama nga ngenda zaala Museveni Bobi Wine wanje nga ngenda zaala Museveni Bobi Wine ndowooza Bobi Wine baakulimba olubuto ndwagaza atya leka emyezi omwenda sigitya mpitewa bakwano bange bandabe batya olugisaamu ki ekikwaso oli lubuto kyokka weekaza nkuwulira wennossa si lubuto wendubeera ndutundulamu butunduzi ndutundula n'ekikwaso lubuto lubeereka ssaawa zino gwe bagambe essaawa zino nti omuntu ali lubuto todduka munno wali olwaki omulimba nti oli lubuto ani olugembe ani ono gwe njogera naye oyogera ne Mukunja wa BTFM mu Ndobeso naye musajja gwe singa nkuli kumpi nandikunamidde n'ofa ng'ozunga embweno ate bikola aliwo muyimbi yakunamira munene kati taddanga ngulu kunama kulabika kwokukola bagamba mbuli wakikola nawe kikole muba omufuludde bwakunamira naye ngaomukunamira anti bwoba olina ekikunama waliwo atalina wadde ate wali atalina kikunama amma mukulu bwoba abakazi ekibalimbye embuto kiki byanfuna oba oyagala bw'olimba olubuto ofunamu waliwo abasajja nga bayaggayagga nga baagala abaana kati ogwa kwoli nga naye ate ebyokuzaala si byalimu naye ng'ate akitegedde nti awo woyina obunafu bwo mpozi ogambye bayaggayagga waliwo omusajja okuyaggayagga ng'ayagala omwana niwabeerawo atayagala nze kyatta Ivani ndi kitulikizo kyamulibwa ekyamazima Mukunja Mr. Walugemba amanye nti omukyala ye olubuto talina panda kombya talina yadde n'akatono afera mufere banayi ngabe kyamulibwa batulabire Mukunja bo bali kutuwiriza nze kasekende kudulanye ne bulenge mboko mansibi naye Mukunja kasajja goba wavaawa omukazi ng'alaze omululu gwa ssente n'embuto alabika nazo azirimba bulimbi azitegako ssente omusajja kasita ategedde ekituufu ali ku muyaayu bulenge tutumbudde abantu b'ebulenge batulabire tiyenze birungi ebuwambo naye Mukunja omusajja amagezi gemuwa yeesonyiwa omukyala ajja mulya ssente n'empala agikube n'ebiraka amwesonyiyedde omukyala muyaaye nnyo tajja musobola nsigadde birungi ebuwambo bali nnyo birungi ebuwambo eze sengendo yaffe amufirika ekaliro katono oyo omukazi muyaaye nnyo olubuto baluddisamu n'ekikwanso balutundula okulaga obusungu bw'alina ajja ddutundula nze mulugwe emandi kijumba koki mugombola y'e Rwanda abakazi ekibabonyabonya butayiga kati ndowooza omuwulidde oyo ajja kufa naye abonaabona nze mulugwe ema ekijumba koki abasimusimu asa mukyano nalonka yenda nindaale kino
naye bannanga abakazi bannanga waya alutundula mu butunduzi nakikwanso Mukunja nakachwa amote mwe bali kutuweereza nze mwami Walugembe kimugamba omukazi amwesonyiwe amute nduza kyetegereddeko nti omukazi tali lubuto amubba bubbi ssente amwesonyiwe ajja funa omukazi omutuufu amutegeera ine abakazi bannanga ono mugwanya buyame masanafu. aha oyinza okugamba nti onaamutegeera notamutegeera bintu bizibu abasisimusi basuze mutya nakachwa amoti ne Mukunja nga bali tuweereza oyo mukazi azanya gwa nsimbi amesenyo muyaye ali mugwa nsimbi apaala mulabye mulaba abasisimusi bali kuweereza nze namuli bwete bombo naye mwami Walugembe kasito kitegedde gwali oyagala okwozaamu ate yasinga ozikunya bannanga omuwala muyaye wadde akuvumye naye kasita mwami Walugembe ategedde nti omuwala gwe yali adiringa naye muyaye amwesonyiwa afuna omuwala omulala yali agagala okwoza yasinga ozikunya oli yamusanga takunyiza leruka kati ona butukula bwe buti ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo osubscribinge ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo omulundi gumu onyigeeko all Endobeso ku Beat FM twekumireko tuseguka.